Mu myaka gy'olunaana Ssekabaka Mwanga Basammulekere lwe yafuna ekirowoozo ky'okukuba embuga e Mengo. Olubiri lwajja lukulaakulana okutuusa Kannyambere gaakaagwawo ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa II mu mwaka gwa 1966 ne luwambibwa. Obwakabaka bwe bwaluddizibwa ekyakolebwawo kyali kitono nnyo okuluzza obuggya. Olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atongozza olukiiko okutandika omulimu guno. Okuva ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa olubereberye twafuna enkola ey'ekibuga ekikulu nga bwe tubitegeera mu nnaku zino oba capital, nga kitegeeza nti irandoza n'olubiri tulina okuba n'olubiri lw'oyinza okuyita olutongole. Francis Kamulegeya yagenda okuba ssentebe waako ng'omulimu gwe bagenda okutandikirako gwa kukuŋŋaanya birowoozo mu Baganda ku nsonga eno. Olukiiko lwaffe lwa kunoonya birowoozo eri mu bantu n'okubyanjula eri Mukama waffe Katikkiro naye abitambuze mu bakulu banne. Tekimanyiddwa bbanga ki ekigenda kutwalira Buganda okumaliriza enteekateeka zonna ku ttaka lino eriweza mayiro 2.5. Katikkiro ategeezezza nti ekifo kino bagenda kukizimbamu ebintu ebiyinza okusikiriza abalambuzi. Olubiri olukulu ng'olw'Emmengo lwandibadde lusobola okuvaamu ensimbi ezirulabirira. Wadde nga baagala kisombere Buganda ensimbi, ebintu ebikolebwamu nga bivoola ennono ya Buganda ng'omulimu guwedde byandibanga si byakuddamu kukolebwamu. Akakiiko era kakwekkenneenya alipoota eyasooka okukolebwa ku lubiri luno, akakiiko akaasooka okulondebwa emabegako wabula mu ngeri y'okukoowa nga banyaga omulimu ne kagukomya mu kkubo. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.